mwabale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle. Nze Segaba Morishid. Waliwo omukyala eyalabikidde mu katambi ng'aliisa omwana omuto ow'emyezi 10 empitambi. Ekikolwa kino eno kyesittazza abantu bangi nnyo ate era n'abalala ne bagenda maaso n'okubeera nga bakikumirira. Kati ono Stella Namwanje si muto kuba atemera mu gy'obukulu 33 yakwatiddwa mu bitundu byeyo ebinyonyi Enyendo mu district y'e Masaka alwayo lunaku lwa Saturday. Kati byajja bitya ono ndowooza yakwata akatambi. Bw'akwata akatambi mu ssimu ye ng'aliisa omwana ono obukyafu ekibulya bulungi nnyo. So mu mbeera bw'etyo yali alina waalagako kwe kulekerako mukwano gw'essimu ng'agenza okweyiiya. Wakati mu kulekera mukwano gw'essimu yasalawo ono asobole okubeera ng'alaba biki ebiri mu ssimu ye. Mu kwekebejja ku lukokkana akatambi ng'ono bambi omwana wa munne wagenda maaso n'okubeera ng'akola ebintu ebifaananako ebyo. Kati asobola okubeera ng'agenda ow'omu ku bavubuka ng'ono akola ku mobile money ye Dennis Kamanzi n'amugamba osokikkiriza nti Namwanje ne bineena abikola n'amulaga akatambi akakwata ennyo akumwanje n'agade kiyinza kubeera nga kikoma wano tulina okubyongerayo. Kati ono yagenda wa chairman Kosana Defense era omukyala ono ne basobola okubeera nga bamuyita ayongere okubeera nga abitebya. Kati maama w'omwana ono nga ye Oliver Mbabazi agamba ono abadde mukwano gw'ennyo kuba balirwani ennyumba zeeriraanye era nga mutuufu asaba omwana we buli kaseera era nga naye ng'omuzadde n'agamba owaayo osanga oli yasiima omwana wange naye ekyamumaze enviiri ku mutwe gwe kuba nti yamulekera omwana ate n'agenda ye kwe kutandika okumukozesa ebikola ebifaananako ng'ebyo. Kati ono agamba tamanyi na kumanya oba ono kino ekikolwa aludde ebbanga ng'akikola kubanga waliwo obusobozi okubanga waliwo ebitalabikidde mu katambi ng'ate yali abikola. So kati omwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo Twaha Kasirye ono yagambye nti nno bamukutte era ng'agenda kubeera ng'abeera ennemba n'emisango egy'enjawulo. Kati ye ono Stella Namwanje we yabuuziddwa lwaki yakola ekikolwa ekifaananako bwe kityo yagambye nti amunnange ekyakozesa ensonga eyo simanyi nange kubanga kirabika waliwo ebintu ebyanyambala, kirabika waliwo embeera yaliwo saalinze nonno ne bw'ogamba nti tewali gwe nga gwe yalabikira mu katambi ate ng'okkiriza nti gwe yakikola newabanga waliwo ekyakwambala ssaawa zino kibeera tekikyakola tekikyaliko n'ekino eno kyongere okuzibula abantu amaaso. Abantu b'osobola okulekera abaana bangi nnyo ne babalabirira ate era ne babakuza. Gye buvuddeko emabega ba step mother baali bakola amannya agatali malungi nga bagamba nti batulugunya nnyo abaana b'abasajja baabwe. Kino nno kyeyongera okuvayo ne kiraga nti ba step mother bonna si babi wabula guba mutima gwa muntu. Guba mutima omuntu wabaga yatondebwamu omutima ogwo omubi n'omwana owe gwazaala asobola ekimukola. Ate waliwo ba step mother abakuzizza abaana b'abasajja baabwe ng'abaabwe be bazaala. Mu mbeera bw'etyo ne kidda ku bawusigaalo. N'olaba bawusigaalo anywesa omwana wa mukama we omusulo, n'olaba bawusigaalo akuba omwana wa mukama we era ne bakiteeka ku bawusigaalo. So ng'ate ensi teyinza kubeerawo ng'abantu tebalina babayambako. Era nakyo tekiri ku bawusigaalo bonna kuba waliwo omuntu asembeza bawusigaalo ne ku dayiningi atuula. Naye bino ebyeyongera okuvaayo ate byongera okweraliikiriza abantu. Omuntu eyalirekedde omuntu omwana we bw'alaba ekikolwa nga kino mutuufu yennyamira mu mutima n'agamba abantu si bangu abantu babi. Naye kyennyinza obbagamba bw'oba ogenze muleeba okuzaala omwana teri n'omu akuyambako okuleka omusawo gw'obaayo naye omuzaala bwagu bw'omu. Era oba olowooza okukuza omwana newankubadde edda omwana yakuzibwanga kyalo n'abatuuze ssaawa zino byakyuka omwana aba wuwo gwe ne taata we. Kyokkola Abaganda balogera nti omwana tabukutira mu nda bbiri. So mu mbeera bwetyo wakati mu kuvumirira ekikolwa Stella Namwanje kye yakoze oba kye yazze ng'akola
era nyongera n'okulabula abazadde bannange, omwana ono woba wamuzaala olina okuteekayo ennyo eriiso ejjogi, olina okweraliikirira ennyo ku bantu abakwetoolodde, kubanga si buli kkula lyotuukako nti buli muntu asanyuka. Wabeerawo abakiraba obubi, wabeerawo ababeera tebakwagaliza, ate wabeerawo n'abasanyuka nga balaba ojeera. Mu mbeera bwetyo oli asobola okuba nga agezezzaako ebyokuloga, ebyokukola buli kimu ekikyamu ne bigaana, ko ye ono omwana bwe mba neesasulizaako. Abantu balina emize emibi, waliwo abakozesa abaana b'abannaabwe. Olina akozesa omwana wa mukwano gwe oba wa muganda oba owa kojjaawe, naye ng'ekigendererwa kye kumwonoona. Kati ekikolwa kino eno Stella kye yakoze, katulinde tulabe ekibonerezo kino banaabeera nga bamusalira, naye nga kyo si kirungi era kyesittaza abantu bangi nnyo. Temukyawa abantu kubalekera abaana kubasitula, ne just mwongere okwekengera nnyo abantu, kuba abantu era betuwangaaliramu. Nze Sseggaba Muleshi.